wabeerawo gwe baagala ennyo, wabeerawo gwe basabira ne gwe batendereza. Mubazannya naye bayinza okwerabira, okwebaza n'okutendereza eyawandiika omuzannyo ogwo gusobole okutuusa obubaka obwo. Ate era bayinza okwerabira eyateekateeka abazannyi okusobola okuggyayo ekifaananyi ekyo kye yayagala ensi etegeere. Ekibuuzo, ddala abazze okulaba omuzannyo bayiga mu ebyo ebiba bizannyiddwa? Bafuna amasomo ago oli ge yagenderera omuwandiisi bagafune? Naffe mu nsi mwe tutambulira eno ey'ab'emibiri stage, ffenna abatambulira wansi w'enjuba tuli mu muzannyo. Omuzannyo ogwo eyaguwandiika ye muteesiteesi waagwo, omutonzi, ffenna yatuwa emibiri gino n'atukkiriza okutambulira ku ttaka lino. Buli muntu atambula alina ekitundu kye ky'azannya. Tetuteekeddwa kwerabira nti buli azannya ayina essomo lyawo abo abamulaba oba abanyumirwa omuzannyo gwe oba ekitundu kye ky'azannya. Tuzze tubategeeza nti waliwo abazannyi ababi. Bo mu buntu si babi, naye ekitundu kye bazannya kibi. Gwe azannya ekitundu ekirala ekyokulaba oteekeddwa okuyigira mu bubi bw'oyo azannya ekitundu eky'obubi. Gwe tolina buyinza bumusalira musango, wabula omunyolerwako oba omukaabirako anti olw'okulondebwa azannye ekitundu ekibi. Twakibategeeza nti zikusanze ggwe alondeddwa okuzannya ekitundu ekibi. Newankubadde oli kyakuyiga eri abalala, wabula naawe zikusanze. Kyetuteekeddwa okwefumiitiriza ffenna nti obulamu kuyiga na kusoma. Newankubadde tuli mu nsi ey'emisinde nga buli omu adduka okubaako kyanyweza, kyasanga, kyatereeza, kyateekawo, naye obulamu kuyiga na kusoma kye kitutwala mu maaso. Buli lunaku olukya oyiga, obeera kitwale nti buli lunaku olukya oli mu theatre olaba muzannyo. Ekibuuzo, oyiga mu ebyo by'olaba? Kubanga buli gw'osisinkana alina ekitundu ky'azannya. Gwe oli muyizi wa kungulu nti olaba bulabi kunyumirwa, oba wabeerawo by'otunuulira n'oyiga? Edda bwe twabanga tukula nga bayinza okukugamba bazadde bo nkusaasidde naawe w'okutte ojja kugwa, naye nga ggwe atambula olabira ddala tosobola kugwa. Naye olw'okuba ye yagwako era nga yayita mu kkubo eryo lye limu, asobola okumanya bw'ogenda okukomekkerera. Ekyo kijja nga yateekayo ebiseera bwe yali atambula ng'akula nti yajja ayiga. Naye ggwe oyiga ki? Byonna ebibaddewo mu bulamu bwo okuva emabega yonna, okuva eddaaza gye lyatandikira okutuuka we tutuuse, oyize ki? Ddala olina ky'oyiga mu ebyo byonna by'olaba bigenda mu maaso? Oba oli bubeezi wa kungulu ng'ekiddo ky'oku nnyanja? Kungulu kirabika naye wansi tekiriiyo, tolina mirandira. Ekijja ky'obuukira, ebintu byonna obiraba bitambula bigenda mu maaso, bitambula bigenda mu maaso wakati wano mu maaso go wennyini, naye tolina ky'oyiga. Oyiga ki?
mu bigenda mu maaso mu bulamu bwo. Oyize ki okuva emabega gy'ova? Abaana bazaaliddwa mu mpya nga balina bye baayigira ku nsobi z'abajjajjaabwe. Abaana abo ne bazaalibwa ne babaako bye bayiga era bye balaba ne bye bayigira mu nsobi z'abakadde baabwe. Kyannaku nti abaana abo nabo bazzeemu ensobi ze zimu. Ekibuuzo, gw'oyiga ki mu by'oyiseemu? Okuva gy'ova oyize ki? Bwe tutunuulira ebikolwa byo leero biraga nti oyize, oba naawe ogenda kuddamu olugendo lwe lumu. Oli bw'abuuka n'ava ku masengere waggulu n'abuuka agwe wansi, temwetaaga nnyo kulindirira kyamagero. Bw'atakutuka kugulu akutuka omugongo, bw'aba takutuse mugongo ayinza okukutula ensingo ng'asoosezaawo omutwe. Kyokka naawe okimanyi nti eyasooka okubuuka yamenyeka yakutuka ensingo, yakutuka omugongo, amagulu yagaabya. Naye era naawe olowooza nti gw'osobola okubuuka. Kabonero akalaga nti toyina ky'oyiga mu nsi. Katukibategereze wano, tewaliiwo kiwandiikiddwa oli eyateekateeka omuzannyo kitagenda kutuukirira. Yateekateeka omuzannyo yagamba nti Nsimbi ajja kubeera wano ng'akwata ebifaananyi bino. Kiteekeddwa kutuukirira. Ne bw'abaawo embeera yonna eyinza okwagala okugamba nti Nsimbi tayingira awo okukwata bifaananyi, tesobola. Kubanga mu biro ebyo kyateekebwateekebwa nga kye kitundu kye kyalizannya. Ne buli lw'oba ng'otambula toyiga, kyannaku nti bwe tuba tutambula tetuyiga. Wasuubula omulundi ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ozizo ddiŋŋana ensobi ze zimu ne mu mirimu gyo. Gw'olina omukisa bw'oba onoolunda nkoko, olina omukisa okuyigira kwabo abazirunze bwe baba bantu balamu nga beerufu nga balambulukufu. N'otokola nsobi bali ze baakola. Olina obusobozi n'obuyinza okusalawo okuba ow'enjawulo. Obuyinza buli mu mikono gyo okulwanyisa omutima omubi. Obuyinza buli mu mikono gyo okulwanagana n'obuggya. Obuyinza buli mu mikono gyo okukola ekituufu ky'oteekeddwa okukola mu kiseera mw'oteekeddwa okukikolera. Abantu beekwasa omutonzi, tebamulabangako, tebamanyi gy'asula, tebamanyi kyalya, tebamanyi na bw'asiiba. Twefumiitiriza buki? Naye kyava yakugamba nti oyinza otya okugamba nti oyagala nnyonze gw'otolabangako okusinga muntu munno akuliraanye. Oyinza okuba nga gwe gw'onoonyeza ewala ate ali mu muliraanwa oyo gw'ofutubaddeko kukamala obukamazi. Bwe tunaayigira mu bibaddewo tuyinza okufuna omukisa okwewala okubiddamu. Ne bw'oba otambula mu nsi gwe ng'omuntu oyinza okugamba nti mu butuufu bwe nnakola bwe nti nagwa, n'okkiriza n'ogamba kati ŋŋenda kukyusaamu, era n'okyusaamu. Ebintu tebigana kukola kubanga tebikola, wabula ffe ababikozesezza tuba tetunnayiga bulungi bwe biteekwa kukola. Kati wano waliwo kamera ekwata bifaananyi, bwe bagikuwa nga tomanyi gikozesa ebeera nfu mu mikono gy'atamanyi, wabula ebeera nnamu mu mikono gy'omumanyi. Olwaleero okubanga gy'ova waliyo embeera etali nnungi ng'eriyo obunaku, kirungi si kibi, somo lyo osobole okuyigiramu
gw'oteekawo omusingi omupya, naye obutamanya okugaana okufuna okumanya n'okutegeera okwo kusalawo okwo, kubanga okumanya okutegeera bitwetoolodde. Amagezi ge tusabira obusabizi omu oyo ali mu ffe agatubikkulire, kubanga ago go tebaganoonya kirabo, naye bakikolerera oyise mu kutegeera, mu kufaayo okwo okufuna okutegeera gy'ofunira ekirabo. Ndowooza eky'okujja amagezi mu by'otegeera. Kale tuteekwa okufunayo ekiseera tusiriikirire, tugambe naye nvuddewa. Okuva omwaka lwe gwatandika nwanyisizza nsimbi ono, era nali nzikiriza nti mu Ssebaase katayitamu, kakati ali mu Museenene. Otuulamu awo n'ogamba nfaaki n'ensi, ti kakati nkyuse, kozi bakiyita kukola kikulokoka. Kakati nkyuse ndokose. Ne mu mulimu otunula n'ogamba ntambudde ntya okuva gye twatandikira, tutunze tutya, tukoze tutya, biki bye twali twagala okutuukako, wawe tulemeddwa, biki ebitulemesezza. Bano bansimbi bakiyita SWOT. Amaanyi gaffe gabadde luddawa? Obunafu bwaffe buliwa? Mikisa ki egiriwo? Bulwaki obutwolekedde? Kati twolekedde ekiseera bagita peak season. Abantu batunda ebintu bingi, naye abantu bagula ebintu bingi. Buli muntu aba yateekateeka obudde n'abaako ensimbi ze zafissa afune. Alembeka enkuba bw'etonnya, alembeka ekikopo ajjuza, ateekawo ekidomola asobola okujjuza, ateekawo pipa asobola okujjuza, n'eyazimba tanka eya wansi asobola okujjuza. Buli omu alembeka okusinziira ku kye yateekawo mwalembekera. Otambudde otya? Otuuse otya wano? Kiki ekikusobozesezza oba ekikuyinzisizza okutuuka wano? Ge maanyi go. Biki ebikukosezza nga biva mu bunafu bwo? Mikisa ki egiriwo? Bulwaki obukwolekedde buyinza okukulemesa okukozesa emikisa gino? Kituva tuyimirira mu maanyi gaffe nga tugezaako okutuula ku bunafu bwaffe, tukozesa emikisa egiriwo, naye nga twaŋŋanga obulwa obutwolekedde. Omuntu yenna agenda mu maaso, anaatambula olugendo oluwanvu, ye muntu afuna ekiseera eky'okwefumiitiriza, n'alaba bw'atambudde ne yeekuba mu mwoyo, n'akkiriza okutambula obulungi oba okubaako byakyusa mu bulamu bwe. Naye bw'oba ng'oddiŋŋana ekintu kyekimu, mu nkola y'emu, mu kifo kyekimu, n'abantu be bamu, ng'osuubira ekyenjawulo, ojja kukomekkereza okumpanyizza. Osobola okukola ekintu kyekimu mu kifo kyekimu n'abantu be bamu, wabula buli lunaku ng'onoonya butya bw'osobola okukyusaamu mu kyokola. Twabategeeza nti mu kyalo ekifenensi kigula ennusu 1,000 ekiramba, e Kampala emiwulo 3 giyinza okugula 5,000, ng'oli agitaddeko akatundu k'akakajjo, aka watermelon n'ak'ennaanaasi. Kisoboka. Kiki ekyenjawulo ono akyusaamu n'agonzaamu, n'asiimulira oli amasanda, ono asobole okulya ekiwedde. Buli agala obulamu obwangu wabaawo byakyusaamu, naye bibeerako omutango. Tubeebaza okuwaayo obudde okuwuliriza n'okutambula naffe. Njagala okubuuzaako ku Oweekitiibwa Mulwana Kizito Seffu Organic. Mugyebale, mwebale obuweereza. Dr. Lutwama George, Crest Natural Health, eddwaliro ly'abakadde e Luteete, weebale nnyo okuwuliriza. Ennaku z'omwezi 13 December tujja kubeera ku Pope Paul mu Inspiration Night. Tujja kubeera n'abantu ab'enjawulo. Tubasaba mutwegatteko. Tujja kutandika saa 11 ez'akawungeezi paka 3
nga bulijjo, oba tuyinza okutandika n'amangu netumaliriza mangu. Beebaza okufaayo n'okuwaayo obudde okutuwuliriza. Tubagaliza ekiseera ekirungi, tubagaliza olukiiko olulungi wali ku ofiisi yaffe ey'ekika, ate tubagaliza okuwangula obulungi ennamboole. Situmanyi ani anaawangula, naye katusabe omuwanguzi awangule. Tusinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga mubeezi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.